Gasimba gano ne bannamawulire Radio Simba. Ampuliriza akoze olwaleero weebale wonna wonsinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za Radio Simba. Nina John Kakande yambadde wano enkofiira eriko Yerusalemu. Kiri Charles kyayogerako Sayuni ekyawa Sayuni wa omwiguru sebo kiri ne mu kitawo ky'abakristaayo si kigambo kyokka naye yava Yerusalemu yava Yerusalemu Israeli okay omanyi mulimu abamanyi nti Yerusalemu ate ne bagamba nti ate kiri sayidi eri Ampuliriza John Kakande ninane Haruna Kanabi yasiso omuzindalo ani yasookawo soko obuuza abantu ambadde mbuuzo ono abadaga nti Yerusalemu kiri kya Yerusalemu nekiri kiriwo ekitaso Yerusalemu abaddewo abatuuze baawo be bakyuka kyali sirwomushana buuza abantu abatuuliriza abaagalwa nga nnyo ate omanyi John ono yakyuse namulabye ng'atendereza technology eyasootinza out pages ne walkie-talkie namutendereza kituufu ate nenkeera ne baddamu walkie-talkies kyali sibuuza abantu abatuuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa simanyi oba yuvaayo tetugenda kudisikasingayo tuleke saagala simu kunjabikira mu ngalo emmotoka yagivaamu n'atuula ku roadside n'akwata kamapeesa nze saagala simu kunjabikira mu ngalo nsimanyo Katonda nkyali mulamu bulamu bwampa wakati mukulu Jerusalemu bagamba nti ebyo bifo bitukuvu bya Holy Land wa Katonda we yatonda awatali hole obuuzani njagala nkujemu obugingo njagala nkujemu obugingo no land tewali akkirizibwa okudikiryalinga ekifo hole byonna byatonebwa Katonda byonna biri hole sebo oli bamugamba ate ffenna tumukkiriza omanyi ninawe nali oluvannyuma ne tukayana ne Kanaabi ono ng'aga nti abategeka curriculum bajjeemu okusomesa eddiini nti eddiini baazigasa kubanga Abrahamic religion zipreachinga value system yemu Abrahamic religion zipreachinga value system yemu kati ng'obuuza basomesa ki basomesa juzu basomesa katikisimu basomesa nti basomesa religion baba basomesa values nti zetuba tusomesa katulinda ayagala nedda aterere and government yereta police bodi za masomero yo yagandi wakiso yonna agani agani nekyo kakiwazo ine somero nesunga okutula ku bodi enetwala St Mary's Kisubi jebali tetuyinayo oyina okukyusa erinnya Baharuna simanyinga jebali bodi kale tunateesa nenyambala ekkanzu yange n'omuge Assalamu alaikum bismillahirrahmanirrahim naye kyembadde ngamba ono nti bali bonna baali bawamu Abrahamic religions era ono kyabadaga nti teriyo ttaka libaga tukuvu oli bamuga nti owaye jjamu engatto ekifo wooli kitukuvu awooli kitegeeza nti byanjawulo Kanaabi buuza abantu Kanaabi buuza abantu mbadde nkyatunulira omushana wesibadde simanyi kikibadde mumuwa naye owaye balina gye banywa caayi kati sibeesiga agenda mu sawuna ne banywa caayi omulala yamunywa eri wasanasiyo kubatuwuliriza yonna gye muli semberera omuzinda naye kibazo nsaba mpeyo akadakiika kamu njagala kukubira mulanga bano balwa omushana bano n'abalala ababafaanana nga bwe basalawo ne babeera mu gavumenti abamu nga babba be bamala okubba ssente bazitwaleko ewaabwe
babeeko ne bye bakolayo. Kino nkijje ku nsonga z'endabye eyo gye mbadde si bweru wa Uganda naye mu ggwanga lino nti balekeraawo okujja ewammwe Najeera yokka naye bw'aba akutudde ekikutiya anti kati bintu byakusitula tajja wammwe tabula Range Rover asooka agende that recommendation is taken kakati zabadde baba bagenda kuwongerako batwale ku zino nazo zikole ki zibeereyoko nayo batuyambe wagaziwe n'abantu baabwe bambi kwegamba kyotegeeza nti Obote ne Amin baali bajega abatabba matwala ewaabwe bano bannaffe batutte ewaabwe babagezi ate onaakugamba tebatutte no bano tebatutte naye kyeŋŋamba nga bwe baasalawo babeere banyazi sajja yazimba gali kwoleka ekungiri eyo anti mubuuza wawe yakyadde atubulire ali ludda wanze nkugambye message abo abagirimu bw'oba ng'oli lw'omushana ng'oli eno wakyadde wa twalako which region okay kale tubulire region nga helicopter egwako tubulire region yazimba ennyumba nga kuliko ali omu ku kyalo helipad oyogera ku Jimuhwezi gwe tubuulire wawo wakyadde ate nze nkugambye si wano Najeera naye nze nkuwadde ekyokulabirako talisireka kanabya reviewing amawulire ekyokulabirako Haruna amawulire wiiki eno ate Kolomojjo gyagambye eri Charisa ava Kolomojjo Bachalisi basima munnyo John wabuuziza banange mwenna batuwuliza mbalamusiza era mbategeeza ne mukulu Kanabye akomyewo tuligaye wano mu studio avaawa era sebo n'abatuliza byonna mukulu kibazo byobadde onjogerako byonna nabifunye eyo abantu nga naye temubitwala nga kibazo bwe yali abyogera ebyo bigambo byenga bulijjo naye neewuunya nga temwogera ku Kamala Harris ne Trump mutubuulira bino byawano naye mangu nnyo mukulu kibazo Trump yagambye ekibazo taddayo wagenda ali emesi bali bava ewali wammanga balirwana abaabwe era twawonye si Bafirika be yagambye nti owaye n'akakeba akalya naye mukulu kibazo mangu nnyo weekend mbadde ndaba mu bimu ku bibaddewo olwaleero Uganda Airlines yatandise flight egende Nigeria era mu wiki emu ne batugamba nti ne Nigeria ekkiriza okuba nti egenda kutwala amata ga Uganda ne kofi ekiraga nti n'emmwanyi kiraga nti akatale k'emmwanyi n'amata kaba keeyongera okugaziwa. Nigeria yagambye oba yali president ebintu bibiri ani Olusegun Obasanjo individual ne Nigeria individual yazenga bagomba yeye no yakijeewo Obasanjo mukijo badde kalabuja kyembuuza Obasanjo wewa mwe najja nankumbi gambo Obasanjo agambe ajagula amatagafu ngagula litameka kati ono obusuulu omukwata naye ng'agatwala Nigeria n'emmwanyi nazanya kakati ate abasayiniza endagaano ye China n'ebyemmwanyi naye oyagala ku Nigeria waliyo we are on the news on Nigeria kakati kale kankongere ye Nigeria nti ne missionista baffe nabo bali under probe abe Nigeria era abagenda kukolera e Nigeria nga bali ku nsonga z'okufuulafuula ssente embassy zaffe zifuuse embassy nenze the winner is still the Dubai embassy embassy zombi ngojeko Canada kusimanyi embassy zombi abantu abazirimu abo Dubai ne Nigeria eriani ne Nigeria ochegere forward dove munywanyi wa Romshana ochegere abantu bali ba UPC gamondo zobuzebwa Congress no toyogera ku Congress bintu ebyo naye abantu ba Congress babanga ba nationalists ekyo kyenyine endowooza bambi
eno gye bajja gye bayize emizibu era waliwo bamene gwe baatutte nalabye sipaya mugambo yamusanze nga netajja namukakibiriiti emize bagisanga eno oyo omusajja atajja mu kati ka kibiriiti yansanganga ng'akyali student ng'ajja ku Canaan nga avaawo enjiri enoze naye munnange tusabire muganda waffe Kyeyune Ssennyonjo kubanga anuma nnyo naye emizajja gisanga eno baleme kuba nali musajja mwesimbu as DC he has been full for all the time nabira tuku naye bansobera baba UPC babasuulasuula eyo ebbali ne Nigeria na Dubai bobeera mpimba za Khashaka naye oyo talibera ko RCC Kampala wande Masaka lwaki walugezigezi mukulu kibazo n'amagye gategeeza Karamoja nayo okujjako abantu emmundu kukyagenda mu maaso agambye emmundu eziwerera ddala 273 bamaze okuzirikavaringa UNEB Sebo yagambye naye ina obuzibu ejudde abakalamoja bayingiza mmeka bo bano bafunyeko 273 kati goyinza otubuulira ezo ebeera ki brigade farakuni atamala kubya amagye ezo ziba two companies beba jasira meka ogambye atamalako ataayita gwe bigende kumpola nyinza okukola obukolyo era n'atayise era abaako kyakwatako certificate of participation nayo teyagifunamu mukulu kibazo UNEB nayo ensonga z'ebibuuzo nga zisembedde egambye nti bazudde nti engeri gye baalekera abantu abamu okutambuza ebibuuzo wabaawo emiwaatwa era ku luno okugamu ku mateeka ge baleeta teri boda kugituuzaako mpapula z'abaana nti ozitwala naye simanyi bagenda bikola batya mu nsonga ezimu owali UNEB asobola okuta ku boda n'abitwala naye to interesting wa boda kubitwala which is reasonable yagambye ndi ba junior officers aba UNEB babadde nga batwala ne ku boda ne wabaawo compromise ba junior out ne boda out yes boda nga ye career yo wa boda tatwala but you can use negwe senior kakande yes basobola okutwala ku boda ng'otudde nabyo exactly junior talimu mukulu kibazo era adde tusoma weekend nga baga nti amasomero g'ebisulo agawera ddala ku bw'oba obala 150 ku go tegalina bisaanyizo ebigafuula okuba amasomero g'ebisulo okusinziira ku Ministry of Education mukyala Kaduchu just 1 second there nina gwe nalimbuuza Ministry of Education nanga n'ekibazo nti mumanyi okutuddako eyo ne mugamba nti ffe tubakkiriza nti naye tulina amasomero mangi nnyo nga mu descriptor yaffe n'ewaffe mu ministry siga bisulo naye ng'ebbali awo bo baateekako ekisulo ekyabwe ng'essomero ne tugenda ku bweyogerere ani bagiyita ani Hassan Turabi bwe tutuuka ku Hassan Turabi bweyogerere nga baakanaabinga board yo ministry emanyi lino essomero de school A-level nga baakanaabi baateekawo ekisulo ebbali kati yeyu ministry egamba eyo ffe mu descriptor yaffe is a day school naye ate kino kigenderere statement eyo ddayo mu mawulire gonna bagikola ng'amasomero gatandika every time era eri intended as an income generating activity but school mukulu kibazo kirala amasomero gabaddewo mu mwaka gumu tebajogera mu taamu wakati tebajogera nga tugenda mu holiday ku ntandikwa mukulu kibazo standard I can bet you Ministry of Education temanya amasomero geyina
I'm sure manyi they don't know ye licensing na kona operation it confirm tebamanyi. That's why you can even have ghost schools. Okay, president bagambi aba ministry nti president yemulugunya nti amasomero gabba sente ne bagamba bademba bala abaana ekitegeeza ministry teri sure kubana bedini n'amasomero gedini kubanga kati bagambye nti capitation yeridire kubanga president ya complaining nti agamu kabasoke bababale kama baba okubala naye guno guba ku mulundi gwa kumeka kati ogwokubala any time kubanga bana Uganda mumuzaala emizimu kati buli mulundi oyina okudda muno era obala sio ebimu kubibaddewo mu weekend ya amasomero tegafunye sente olw'okuba bateebereza nti gayina abayizi ab'emizimu oba baziyita ghost empewo naye ate mu ssaawa y'emu nalabye ne Equal Opportunities Commissioning naye nga gavumenti erekeraawo okuvujjirira sente amasomero gegamba ba government aided naye nga gasolooza ebisale ebyenkanwa ebyebuwanana bagaye nti gaseera okusingaani kyekyo kyennyini aga private nga tuvuddeyo eyo sebe ensonga za kiteezi zasibidde mu KCC wano okukakana nga bakansala n'abalala be bawanyisiganyizizaamu awo nalabyeko engumi bawanyisiganyizaamu engumi naga nti beetaaga alipoota naye aba-executive baganya okugireeta n'okwetonda balemeddwa naye tebakoma ku ekyo kyokka agamba nti ensonga ezo baagala zikwatibwe bulungi naye waliwo omugwe nabadde nayaga nti mwe muzannya kati mwe muleese wano abayaayi naffe tugenda kamwokya tujja kubaleeta negamba nga tugenze wala naye era wiiki yemuse badde eraga nti health centers nyingi nnyo mu ggwanga wano tezirina kyetuyita incinerators ebifo we bakuŋŋanyiza gasi yawo yava mu ddwaliro n'abeera nga ayokyebwa ate era mu ssaawa y'emu ssebo nadde wiiki eno ndaba nga bagamba nti kyannaku aba allied health medical workers nti waliwo ebitundu ebimu oba areas ezimu nga tezaafuna bayizi mu lusomo olusembayo ezandibadde ng'ate za makulu nnyo eri eggwanga naddala ku nsonga z'obujjanjabi ng'ensonga za ENT abasirisa mu malwaliro n'abalala bwe batyo. Mukulu Kibazo ebivudde mu kooti mukulu bitaatuule naye kooti yage nti ensonga za biliyoni 5 zino ze wali wajulirako nedda sente ziweeyo n'onyonnyola omusango sigwe guli ogwa South Africa yatugamba guno mulala bamuwola nga tebateekeddwa kuwola wano nsimbi kale n'olwekyo baali bazza musango era mu kulwana yali alwanira bannayuganda ebikampuni ebyo ebiva ebimitala ne bijja wano ne biwola ssente ne biwamba ebintu byaffe nga tebiteekeddwa kuwamba wano bwakuwola tomusasula muwawaabire nti tateekeddwa kukola ki kuwola wano kakati eno banka y'aba South Africa era soko mwewoleko bwakuwola tomusasula omwewolako dola zeziwera tomusasula kuba tateekeddwa kuwola wano ono ali patriotic kati eno era banka y'aba South Africa omusajja bamuyinako ekiruyi banka y'aba South Africa Amalgamated Banks of South Africa yamuwola kooti ya wano Uganda yamuwola byabadde wano mu high court bwe yamuwola ekyo nemugamba yakola garanti kati aga nti kampuni eyakola garanti si yenze ng'omuntu mukwano gwange Alex mukulu yayina omuzannyo ogwa Kabangala asasudde muzukulu wa Kabangala asasudde nagenze okulira nga tuli mu Kabangala yennyini ne mukwano gwani gwa Romushana ono bwe bagirana yamulamuze emmotoka ebintu ebyo mbigendako mpola because ritaka lengere embe bateye makapa injuwa bwebanga tena bakubulirayo emesi tesobola kutunulira kapa negamba ayima
akati gwerinda oja kuwulira ng'oli awandiise ekiwandiiko I have received a petition from the manufacturer of electricity of this court case and therefore Uganda government is going to pay. naye nga yo kooti sebo nze madde nsoma biri mu mawulire the court yo yagambye nti kakati nkuwe najja mu mawulire okujulirako kati gotaputa nakunnengeza biki binaabayo naye nzaawo wenkomye twala nti ekyadde mu mawulire kyekyo n'ebitongole byonna bino by'omukulu Kibazo n'abatuuliza bye baali bajjawo bagambye abakozi bagenda kulaba engeri gye babayingiza ne mukulu Katumba mu bitongole ebirala ne mukulu Katumba Wamala naye n'alangirira nti olutindo lw'Ekaruma mukulu Kibazo ogenda kutikkira ddi abayizi lugenda kuggalwawo okutandika ne wiiki tutandika n'okubasomesa si kubatikkira anti gati emmotoka zaffe zagenze but you see kati problem eriwo bayise mu national park problem eriwo zino ensolo the wild animals olina okubeera ne minimum number of people bezirina okukola ki to interact with otherwise zibeera nga domestic animals abano teba interacting nga bayitawo buyisi and mu paaka olina okubeera because you can't have that huge traffic nene isangeri gye beeyisa kakati ne paaka nayo ne paaka bagigale bayitire ddala Soroti abamu bayita ku kidyeri bawadde alternative bweziri nga bayita Soroti yakugambye olina okuyita osobola okuyita Soroti osobola okuyita mu national park osobola okuyita ku kidyeri n'ogenda apaaki n'oyitamu oba oli awinza n'okukyamako wawona ekidyeri ekyokubiri kyenayabikyesala oyinza n'okukyamako ewobote gye bamuziika mukwano gw'obote yali apulanize bulungi kubanga yali apulaninga musajja wa Congress yali apulaninga Kayunga the National Congress tekawaawo kidyeri kikuwasinga ekyoga bw'obanga oyogera oganda the National Congress Uganda ekidyeri era weekiri Uganda People's Congress National Congress anti Uganda People's Congress was a National Congress it was a Congress the Congress of the people traffic eri gy'ogamba the Congress of the people kusigala eno eyita apaaki eri egenda mu Arua yejja okusobola okuba nga eyita mu ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba very controlled kyekyo n'obudde bakuba fayini essaawa bweziwera ku tripu yemu bankuba fayini emirundi ebiri ng'olowooza nti ovugira mukulu nagenda nga nze ndaba emmotoka etambula mpola basajja bazibu era nagenda okugira nti nampa sipiidi konze si oyo konze ekituufu advance gy'ogamba si yaffe naye twayingira mu bintu biri international ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire Petero nzikiriza njagala kutegeeza kanaabi nti abasajja bayogerako ba capitalist tasobola kuddira capitalist okamugambe owange mugendeko ne wamwe muzimbeyoka ebizimbe what is the economic sense what is the economic sense ey'okukola ebizimbe these are capitalists baliwo ku accumulatinga ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana Naisha Kabanda Butambala Kanabi sokoleke maro okuyisaawo kano nina obulango bubiri ekisooka nti bakwano ba Joe Kaima ne famire ya mwami wava muno mutegezebwa nti olunaku lw'olwaleero eriyo okusabira Joe Kaima enakwero ku kanisa ku Church of Uganda bajja musabira leero enakwero ku Church of Uganda then wajja kubaawo okukuma ogwoto olunaku lw'olwaleero mu maka ga mwami wava muno enakwero okuziika kwanca enakwero ku ssaawa 8 bino wammanga binootinge nkwegayiridde toleeta kimuli famire yasabye mu bukakamu mu baagale naye ebimuli temubireeta message endala ayina obubaka bonna buweereze famire towandiika obubaka bw'osuubira nti ogenda kubeera wali ku muzindaalo
basome. John Kakande owendejje aweereza n'amabuga emitwalo 5. Era tamanyi kusoma biranga batamanya ali mu kirango nasoma. Kati obubaka mubuleke obo oyagala obubaka buweereze family tobuweereza abaziisi. Obubaka si bwa abaziisi, obubaka bwa family era tosuubira wali okusomera obubaka. Ekimuli kisigaze, ekisimuli kisigaze. Ampuliriza Gasimbagane ekyo tebakigambye, ekyo tebakigambye. Enkola endowooza wagira bulungi nnyo nga tugenza okuziika Haji Kyanjo Ssemujjunga ye master of ceremony ne mwami Kateregga yanga ndi yesebo mwenna tubalabye mwenna we muli n'abaleese obubaka tubuwadde family bajja kubatuukirira era bajja kubeebaza kati ndowooza katwala omukisa guno okusaasira nzeeyi waffe mukadde waffe wamu ne family okufiirwa omuntu atuuse emyaka egy'omugaso ddala bonna baba mugaso n'olw'emyaka omuntu abeera mukulu munno. Nzeeyi wava ne family yonna tubasaasira tusaba Mukama bagumye mu kaseera kano ak'obwetaavu. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Ekyokubiri bajja kunzikiriza abaana abayina learning disabilities. Naguru Hill Preparatory School wane Naguru nga 4 October bayina basimanyi bwe bakiyita bayina an open day gye bakola bayambako naddala abazadde abayina abaana abayina challenges mu kusoma mu kuwandiika ne spelling, writing and reading. Nti abaana abo basobola okubeera n'obulwadde ne disability gye bayita dyslexia. Baga nti nabadde ne banga nti tulina abakugu 11 bokka mu Uganda abasobola okugamba nti weewaawo kibazo ina dyslexia. Naye bwe bagenza okunnyonnyola nayita ku lugwanyu nga symptoms zonna ze bannyonnyola zinfaanana nga ntono nnyo nzibu nnyo naye nga ampuliriza mwandibadde asobola okufuna omukisa ogwo. Bangambye naddala omuzadde alina omwana asobola okuwandiika n'omukono gwa kkono n'ogwa ddyo omulundi gumu. Ekigambo ky'oluzungu kye bangambye bakiyita ambidexterity. Ndowooza oba nkyogedde bulungi. Oyo weetaaga nnyo mukebera teweewaana obwewaanyi nti nze nina omwana muyitirivu awandiisa kkono n'eddyo. Weetaaga okumukebera okakase nti tali dyslexic. Bw'obanga okakasizza mbwangu, it's a disability that can be manipulated and the child grows up normally. 4 October Naguru Hill Preparatory essomero largely baliyamba buyambi lya badonors abenjawulo mulimu omukyala Maureen wava munoyo omu ku bayambi baabwe. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo. Gasimbagane ne bannamawulire radio Simba. Ebyogerebwa nga si byakumpe. What happens in Vegas stays in Vegas. This one is very special. Nedda. Ampuliriza nina Aisha Kabanda Butambala, nina John Kakande. John Norbert Mao. Lirikandireke tulina lye tumuyita awalala warm corn. Ebyo bireke. Corn is food. Corn is food. Sirika. Bajja kungo. Maybe give me food. Norbert Mao mu nteekateeka bw'akola obufumbo ne mwami Museveni mu bimu ku bye yatulaalika yatugamba nti ngenda kutegeka transition bye bimu ku bye twakkiriziganyizaako ku mmeeza. Amateeka gajja kukyuka bino ne bino bijja kukyuka. Mao wetwolekera kati ebigere byolekedde kutuukiriza ndagaano ze nti ndeeta
ennongoosereza mu palamenti genda okukyusa mu mateeka g'ebyokulonda ekimu ku byo kikyusa ssemateeka w'eggwanga lino mu ssemateeka w'eggwanga lino wali awaasooka twali mu movement system. Clarification a bit. Is it Norbert Mao or Minister of Justice and Constitutional Affairs? Gwe bayita Norbert Mao. Minister of Justice and Constitutional Affairs. Norbert Mao. Ebimu ku bya proposing aga nti luli tubadde tulonda in universal adult suffrage. Mu universal adult suffrage nga tuyina presidential system nene parliament ngeri elected directly. Kati aga nti tweakingemu tugende mu parliamentary system where the party with the majority in parliament forms government. The party with the majority in parliament forms government. Mwanga yambadde akasati ka congress akalungi. Why? Akasati ka congress ke nyini. Kale muyoka. Irwa. Izo ze kala za congress. Izo ze kala sebo. Ya braka tedimu. Sebo nze gwe mugamba. Na ye mpale ya nze gwe mugamba. Eno kala ya no. Ya congress. Eno ya Lukwago ne Katonga. Kala za congress naye ate banaatera babiwere ezo ngoye ezo government yagala kuziwera ezagala brand new. Sebo omanyika nabyo abadde agamba mu bimu ku by'obugagga ebyobusika bye nafuna essaati eriko ekibatu gwe okuva wajjajawo ekya congress. Nakutegedde dda nti bajjajjawo kangobere mu kugenda kya congress kubanga abantu bangi bayinza obutamanya omukulu Michael Kagwa baleeta ekifaananyi ky'emawulire nga alangiridde nti akoze eki yegase ku UPC naye abaayo mu kiseera bagamba nti nedda ekiseera kyatuuka obwakabaka bwa Buganda bwennyini bulangirira nti ssaawa eno yakulwanira munda era abasajja abaali abakewaayi mwesoge UPC simanyi naye omusajja eyali owakewaayi yeegatta ku UPC era ekiriko tekiriko nankanirawo mukulu Mao aga nti tuve mweri tugende mu parliamentary where government is formed by the party of the majority. Si majority party ewangudde ebifo ebisinga obungi yekola government. Minister wa Justice tatandise okutuukiriza byatusuubiza okugyayo abaana abasibe bakwatira ebyobufuzi. That was the first assignment gyeyeewa. Era ngenda kulwana nnyo. Aisha genda mpola. Oyinza okuteesa. Johnny na Aisha mugende mpola muyinza okutuuka ku Monday nga bali waabwe ka. Kati John Mao are proposing amendments. Eriyo mukwano gwange omu yanga nti naye Mao is he speaking to power? Is he speaking to power? Ayogera ku lwa government oba ayogera nga Norbert Mao the man? Ayina byakkiririzaamu. Nange nabirabye era Mao ebintu ebyo nga abyogerera naye nange ninga oyo ekisookera ddala ebikodi ya President Museveni teraga nga omusajja atuukiriza endagaano si omukulembeze sijjukirayo ndagaano yonna gye yakolako ne bannabufuzi abalala oba abalwanyi abalala nga yagituukiriza mu busimba bwayo. Era ne bya Mao byayogera nti bakanyako jjukira nti MOU yennyini gye basayininga endagaano gye bateekako mukono eri classified
kubanga n'abadipi badde balwanagana bagenda mu kooti kikiba mugirete babaga bakitwale mu parliament bagirabe certificate y'obufumu kakati bombi Mao n'omukulu oli alaleetekako omukono nga buli omu alina entapta ye kubanga jjukira mukulu yabyegaana oba buli omu alina kopi n'agamba oyo byayogera sibijjukira nti biri mu ndagaano naye bannange mulina okusabira Mao kyobuuza nti Mao ey'omukulu ye yasomamu ayinza kubanga yasayininga ey'omukulu nga tasomye kubanga mu Uganda muno tuwuliddeko omulamuzi n'akola judgment bbiri pateno n'agiwa eno ne pateno n'agiwa leka naawe tukimanyi gwe wana Uganda ebyo mbadde mbimanyi mu palamenti gye baatugamba ababaka bano baisha asayininga ku majority n'asayininga ne ku minority ekyo muyivu yakinyonyola naye bwe kiba nti Mao abireeta okay tuyinza okuba mirundi ebiri omukulu yennyini ayinza okuba nga aswayo ki akayinja eri yatugamba sijja kumwogera naye ebbanga liyise nti omukulu oyo alina omuze enkola ng'alina ekintu kyalowooza nti kiyinza okuba unpopular n'akikuwa nti Aisha gwe assistant wange nti genda okyogereko ye ng'awuliriza alaba abantu boogera naye takyewa nti kikye gwalowooza gwona okyowoninga nti kikyo n'alaba abantu bagamba ki oluvannyuma n'avaayo okusinza nga alabye abasinga obungi bagamba ki n'akikuba ye kenyini n'afuuka popular nti omusajja mutuufu naye kintu akigobye kibadde badeese naye nga ye yenyini yali mabega waakyo kiri nekisaidi enyo nti bw'oba naawe ekikyo nga kiri popular ate nakyakikubako naye n'akifuula ekikye ebyo Aisha ne Romshana be babibagamba kuba be bakoze naye ku lusegere naye mukulu kibazo tetuyinza kukigirawo ddala tekisobola kubaawo mu Uganda kati buli kimu kisoboka mu Uganda gy'osanga CDF omukulu w'amagye agamba nti nze kijja kwesimbawo mu 2026 nkoze endorsement eya Commander in Chief kiri mu Uganda wokka tojakisanga wala and CDF abeta sworn to loyalty for the Commander in Chief lumu High Command yatuula tewali teeka ligana mwana tuendose bw'oba omwendosinga nga ddadi byanjawulo tewali teeka because tagambye ICDF aendose Commander in Chief tewali gwe yaendosinze tuyitiyeega nti aendose the Commander in Chief tewali kirala kimu lumu High Command yatuula naye daraja issue please omushana mugjeeko nyiga batoni yaveeko John asabye daraja issue tukalina magezi daraja issue ngamba nti ejje lya Katonda singa gyolaze eyo nakwadde ne kyayo eno nebulahana nayo n'olya erina ejje lya Katonda ate yayogedde na Katonda yeyamugambye High Command yatuula emyezi mitono egiyise nensoma amawulire nti yabaddeko negundi atenze nga 50% oba over 50% bava almost in the same village ebiri Uganda nolwekyo teka kuntala maaso John genda ku nsonga nolwekyo byonna bisoboka tamanyi Luganda fe bagamba nti baana bakalo kitegeeza nti kalo kukuka baana bakalo nolwekyo bino bisoboka naddala bwe twatugenda mu mbeera nga bakizudde nti omukulu ye yennyini Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa byali ligenda kubya siraaje eryo omulundi tibuhabulwa mu kulonda kwa
2016 obululu bwe bweyongerako emitwalo 7 okuba ku yafuna mu 2011 emitwalo 7 onwe kitegeeza is in decline ng'amabubba bano bamuwanga with an increasing population mu 21 bamubako miliyoni numbers of voters era ndoza ensonga lwaki akukuluma kyendowooza nti ne mu 2021 buyinza okubanga bwe weyongeramu obungi tewaweza mitwalo 10 onfuna kakati babanga ali mu mbeera eyo ateekwa abawagizi b'omukulu Museveni baali sure nti agenda kuwangula ne batajja there was no reason kujja bangi kwegamba exactly the same number nga bali n'ekyo ayinza okubanga kati akozesa maawo okufuna in case ye tasobodde kubaawo mind you anything can happen byomire manyi nti Biden agenda kwesimbawo nga ne campaign team moving up and down you know all of a sudden baga nti musajja afuuse namba wejegata gyasobolera ddala tumugjewo no tomanya ekyabala y'emyaka emeka dementia setting omulundi gumu anything can happen nga Paul Biya jali anything can happen niyesanga tajja kuba ku ballot anything like what nabala incapacitated abamerika olwagamba Biden bideri kyabe twakulaba engoyogera tukole cognitive test ebintu ebyo Ssemujju yabirese mu parliament nanti omukulu twetaaga okumukeberanga physical ne mental capacity tajjukira nakujjukira nti wali governor wa Bank of Uganda naye nolwekyo wati okubaawo fallback position noza nsubira nti maawa ayinza okubanga all factors being equal tomanya or is Mao just being witty Mao? No Mao nkugana first of all mukulu oyi kwewuunyamu benefit of talina likodi ya kumandagano nokyo Mao toza gamba nti Mao astickize ku ndagano. Mao can only be getting instructions atobo eno yagenda ku ndagano ya he can only be instructions kubanga sirowooza nti Mao byaleese abidde manifesto ye nga yesimbyewo oba nti ya DP oba nti ageze mu executive ya DP nemugamba nti bino bitwagala oba nti akoze consultation wamuddeko nga akola consultation mpira wana banankanya abakofi bagenda batambula babazunga boka bazunga wano simu abayusidiye abasuye sikwe abayusidiye sikwe n'ababaddamu n'abazunga ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire kantandikire wa Muwanga ekisooka kya Mao but nekino nakitereka kuba tewaliiwo nga nti Muwanga alimu namulabye Butambala juzi balina wala gye baali bagenda nga batunda kintu kyakaawa banange temukola bwe muti nga nti Muwanga teyeeteeba naye soko jewe kya Mao neteguka bulungi kubanga siri Jibril ku nsonga eyo nzenze nyini nze abenjongira sagalo bitebereza mani mwe ba intellectual mutuleyo ngeje mutaba mu fumbiro ne mugaba bano bali kubikika kyonda byimbuze ekisooka nti mugenda mu meetinga maybe abalimi b'emmwanyi ne political rally nga muba addressinga emu ku bonds of contention teeka lya mmwanyi Rumshana listen to me muteeka ly'emmwanyi etteeka erigatta ebitongole not etteeka ly'emmwanyi etteeka erigatta ebitongole okugatta ekitongole ky'emmwanyi ku ministry Bamuwanga bagenda okusimbula ngene e Kampala omukulu n'abe n'olukiiko lwe yateesa nalwo bakkiriziganyiza nti tukiteeke mu firiji emyaka emeka 3 si tukijjewo emyaka 3 ekyokubiri kye nabawulidde mukoonako kyakuwandiisa balimi bammwanyi
eriyo mukwano gwa Muwanga yalinga mukwano gwange edda eriyo mukwano gwa Muwanga yalinga mukwano gwange edda naye bwe yakula ennyo n'ayambuka waggulu tetukyasinkana nga naye ali eri ku Lubimbi agamba abantu bannange mwewandiise buli mulimi w'emmwanyi twetaaga record ega nti ene emmwanyi yava ku bagita Coffee Safari nti yava ku nnimiro ya Muwanga egindi weerimwa tewaaliwo kibira aga nti ba Muwanga bagenda kuwabya abalimi baffe tutuuke nga akatale kamanta abuta so bo bagamba abantu bewandiisa wali Muwanga bagamba Muwanga ali wano Muwanga ali wano Peter okoze conclusion ku kintu bagenda tubuza akatale bagamba oliaga nti bwe munagamba abalimi ne mubakumamu omuliro ne bateewandiisa mujja tubuza akatale kati gwokolerani nze nawe kyekibuzo ekirala manyi nawe amanyi okunywa kacaayi manyi bannayuganda nawe tubuli gwanyodde naye kacaayi tubuli omu kati ekyo nakitereka mpaka omanyi muggulu nga ku lunaku lw'okubalibwa ono bakanana byakimanyi ewaffe mu busiraamu Katonda agenda kusiba emimwa agambe nti ebigere byogere gye byagenda engalo zebyateekako ebyange gye bitambudde nze kwolwo kyeneesungayo kyokka oliyaga nti ku lunaku lw'ekiyama n'essuuka zigenda kwogera ne bulangiti zigenda kwogera ne Pirega nti nze yali wano kati okugamba ono kimanyi basekeri batugamba nti ku lunaku lw'ekiyama bw'oliba ng'oli musajja mwenzi abakazi bonna bagenda kwetimba mukyeri mulimu ebyenyi ebitono oyagala Peter naye nga yamwedde kyali ebigere ekirungi Peter si musiraamu for the record Peter does not do that Peter Kawa munywa wano for the record and it's declared with the IGG wano so for the ate dali no muze ogwokwogera abanyoda nocha nkola ye nnyo kakati kansokere ku kyemmwanyi wandisoose kyamawone kivaawo ekyokwewandiisa kwemmwanyi kwa kati nze kendiko ekyokwewandiisa kyemmwanyi Katikkiro akiriko caucus tukisangayo Busanze mu bantu omulama gwa caucus ogwo si kwe tuli ndi very clear gye tugenze ffe ekyokwewandiisa tetukiriiko nnyo si kyekitutambuza UCD enebegenda nebevaawo oba ebaddewo ekyokwewandiisa kyanjawulo it is a standalone case tekwatagana naki na campaign gye tuliko so on record njagala tutegerekeke buki bulungi so what is your position on it mukiwagira oba no please romushana bembani na bye my advantage of being here togitwala for granted kati kubanga nange nkulembera abantu bangi tukanya bitunatambulirako so mwakanyaki twatukanya nti ekitutwala mu bantu kati ye bill eri mu parliament eya rationalization nga mukyo twetagayo ebirime bibiri tetukubiriza kuwandiisa tetukuvumirira tetukwogera tuyinza okuba tukuyinako feeling ezaffe ekyo essaawa zino ffe si kyekitutwala ekitegeede from Aisha temuwagira kuwandiisa no campaign yaffe I want to be understood properly terina kukiri subject yaffe teri kukiri mukisangayo Busanze mbaatonyo musajja ono okumanya ine fitina bwenga nti tetukubiriza kitegeeza tetuwagira so mbadde gamba nti njaga to be understood campaign yaffe eri ku bill eri before parliament eyokugatta ebitongole ng'ekimu ku kyo mwe muli ekyemmwanyi kati Peter bonna gy'oyita nabo bagambe nti campaign yaffe tekwatagana nabiri ebyokwewandiisa nga bannamemba bayinza okuba bakinako entapute yaabwe n'ekyo kyabwe era sijja kujja wano nkyogerere
for some reason bekiri tuka tulikyogerera mu kiseera ekyakyo toyimbagatanya kibobo situdde omugugu gumu mawe yaga nti bwobanga ogoba enkofu ng'onoogikwata gobeemu naye bw'ogobe nyingi tokwatako naki nemumanye enkofu zidduka ate teri beemu enkofu webadde zibeera 3 oba 4 kati ate eno so bw'oba ogoba enkofu goba ki emu kati ffe tukyali ku ngofu zamupaalako kati Peter ekyo ekyemwanyi kiri kye tuliko simanyi oba nakyo kinako bone of contention ffe tugamba world over tewali nsi erima mwanyi nga terina special purpose vehicle okuva best practices ez'emmwanyi okuva e Brazil okutuuka wa ensi zonna ziba n'ekitongole ekyenjawulo ekiddukanya emmwanyi. Ethiopia ne Kenya bagezaako okukola ffe kitukola wano ne baddira emmwanyi ne bazissa mu ministry y'ebyobulimi oba yabulimi oba gyewaaki baamalayo emyaka egyo ne kibookya ng'emmwanyi zifunye obuzibu ne badda kati baddayo kakati tetwagala kugenda eno gye tugenda babeerayo ne bibookya babeerayo yensi ebbiri ezagezaako okuva ku nkola eno ne ziga nti ffe katukize mu ministry ekyo nakyo nekiggwa ne zisigalawo kakati UCDA teri katonda nti terina bigiremye erina ebigiremye ne tu improving ekyala president agamba nti ku mwanyi bottleneck value addition bw'otwala emmwanyi mu Ministry of Agriculture oba oyongeddeko value addition answer erino obusobozi bandibadde ate babuwa ekitongole kifunyemu embavu okweyongera kisooke kigatteko omuwendo ne kati tugenda kuddayo ate gye tudda bekiba kiti kuliko essalambwa Ministry of Agriculture nyina report yayo Peter eya audit report okuva ku mbuzi ze babawa ezekanga za senyiga mu wiki 93% ku mbuzi ze bagaba zali zifudde. Talk about MAIF project. MAIF project amazzi ge bagamba okutambuza be bakaleta tractor wano n'ogenda emberu n'ogula tractor nga terina hydraulic system. Kati waliwo tractor Peter gyomanyi ng'ekola nga terina hydraulic system n'ogireta nga tesobola okujjako nga y'amasannyalaze ate y'amasannyalaze nayo tezinakolebwa era tezinakolebwa banga hydraulic ye tractor naye oli n'agireta n'agitambuza n'agikugusa ng'akoze pre-inspection n'agitikka ku nnyonyi n'agituuse Karamoja nga tesobola lwangalindako katono eri omusajja bamuyita Mawanda team aŋŋamba nti kibazo I want to add on once again on Honorable Mwanga's submission and possibly help Ugandans. The only value addition on coffee that makes money is not converting coffee into blah 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 blah. It is actually real roast beans alone, and that Uganda already does. Coffee only makes money as beans roasted. The others are a joke. It is economies when they grow that buy roast coffee. The reason we have big monies now is China is growing their elite that buy roast beans. They should stop telling Ugandans that they are going to add value. Tell us what value you add on roasting beans. Exactly. Abadde alina ne numbers eza sente mmeka eziva mu mwanyi ensiiko obusiike si ensekuleese enkole zitya kakati debate yonna eriwo nti lwaki omukulu yaze point ffe tugenda ku packaging lwaki omukulu ono ayagala emmwanyi zigende mu ministry esalambu badde olimaze anti salambwa nti eri gye batutwala sagala kirwako walwadde bebeera nga ministry nga ndwadde ya covid eri mu ICU tosobola kuddira bebiwo n'ogenda omuteresa kintu nga kiri mu ICU mu bulwadde bwa covid ekyo kimu PSC owa agriculture is a full general oyo full general amateeka tekanzikiriza kwogera ku bye bamuwandiiseeko mu ripooti akakiiko linda ogisome ojja kuweewuunya oyo full general byakola kati obalaba njota kugamba na full general kakati
Peter President Yoweri Museveni ono yamugati tumutegeere Kakande yali reporter wa parliament nandoza ali graduate by that time atukola etteeka ly'amafuta nagati temusobola kukola tteeka ne mujja omukono gwa president mu mafuta oluteeka lyali ligambye nti right okuwa license to explore no kusima amafuta National Oil Authority wali mukunganya National Oil Authority eyabakugu yebetuna mbayina obusobozi ebawe yakuba amavi kuki kutaka ne kofi amafuta gemwogerako nga tugasimye ku sente zetugenda okufunako ku loyalty ne profit oil ng'eggwanga va kuganagana avaamu mu myaka 25 nga tusima amafuta bwe twakolera endagaano bali basuubira nti baro y'amafuta ejja kuba egula $50 amazima olwaleero egula 10 kofi mu myaka manya oil mu myaka 25 Uganda egenda kufuna obuwumbi bwa $20 mu bubiri yes ate mwanyi naye ne bwetweka kati kwa $100 kitegeeza nti ogenda kufuna obuwumbi 40 okujjako nga tufunye yaaba kwa amafuta gaffe tegali ku profitable nyonyonyonyo nga bolaba gakuweti oba Sudan no gali ku nkingirize ya viability ndalabi juzi yabadde World Bank ngetugamba nti IMF ng'atuga nti tuwolekedde byebadde bawogera yadde tuli bingi World Bank baleke bogendeza noba nina wano bamanyi bayogedde ani agenda okutwala ki bayogera nti omudidi ogugenda okuvuuma abo baveeko nze mbayina tuwolekedde Yerusalemu waliwo kimu kye bakola mu grow project ndi nabo mu lutalo baveeko kakati mbadde ngenda kugamba naye mwanyi Peter senga tunatunda capacity ya 20 million bags eze mwanyi tugenda kwa kase tugenda kuba tufuna billion 3 mwanga togenze muziri ezoli kugattako value ashigiri kugattako bali nga goli mu kutunda kase yeta sise na kusika ogenda kufuna billion dollars meka 3 buli mwaka kati ofuna billion dollars 3 buli mwaka emyaka 25 gy'amafuta emwanyi jakube kwa $55 billion tegeeza diru ye mwanyi efunira wala nnyo okusinga amafuta ekyokubiri amafuta is a finite resource ogasima ne gakola ki ne gaggwawo kati emwanyi yo abada omuti jjajjange kivumbi gwe yasimba 100 years ebitambala tukyanogako emwanyi ng'ogulabiridde bulungi osalira busalizi ng'onoga emwanyi ekyokusatu nti amafuta bwe tagacontrolling and for me one wali interest emwanyi halidi akugamba nti actually price y'emwanyi gy'okozesa nga baseline price agenda kugamba bya Brazil Vietnam no eri informed by a crisis elsewhere that is not a standard price abapedoling eyo reason to considering a price eno reason yabo manyi waliwo crisis mu Brazil ne Vietnam olya Gambia yasoose nti abanywe emwanyi China bebafunyemu sente Beliti buli lwe bafuna sente banywa akawa abayindi buli lwe bafuna sente banyakwawa that argument is false population yensi yeyongera nolo chakatale kemwa ne barumshana bava ku matane bayigo kunywa kawa kakati ababadde bapadde olingo leta sa one ndimuwuliriza ate ndi panelist so mpuliriza njagala kufuna ensonga y'abamuwanga yeriwa as politicians abali mu bantu abakunga abantu yes kakati what is the issue ngenda kula ekyenjawulo kumwanyi n'amafuta amafuta bobo gasimye you didn't conclude the point you're making, you're diverted. Why President Museveni ya insisting ati mukono gwe gulina okubeera ku mafuta alaba gold omuliro mukono gwe tegukola ki teguliimu wembadde ngenda ati ekyenjawulo n'amafuta amafuta bobo gasima ensi yesooka okugaggawala ng'abantu tebannagaggawala because amafuta is a trickle down
economics sente zisooka kuba gavumenti esooka okufuna era mu nsi n'agagasima n'abafuga ensi eyo ne bagaggawa era bw'ogende Saudi Arabia bw'ogende Kuwait bw'ogenda osangawo bifeekeera omu ng'asinze eggwanga sente naye lw'amafuta naye n'abakozi si bangi naye of case of coffee olina 12 million people ezirimye emmwanyi beba efuna omuntu yasooka ogaggawala kati denje eriwo tibogatwala mu ministry nokkiriza emmwanyi bw'ozitwala mu ministry nokkiriza omukono gwa president kyangu nnyo zikwata ne kimwanguyira n'aziwa penalty what she desired to do. Na timwanguyira. Assuming it's penalty. Yes. Yewa aba azija kubulimbi tamusasula. No, kati penalty ajja ku regulating a price. Ajja ku setting a price. Wanga ajja kuba monopoly. Omulimi wa actually Mwanga, just a second there. Already tuina sample. Penalty mu ndagaano gye baali bakoze ne penalty. Baali bamugambye nti all screen 18 coffee emmwanyi esinga obunene mukatale teriyo omulala akkirizibwa gitwala yalina okusooka okuggyako ezo zonna n'azitwala ate ye yaseetinga kanfaananeko ne bwomusha ono omukulu gwe tugamba ekinankani ekyo ekisolo ekyo kye UCDA kyani akiteekawo ye yakiteekawo n'ekyo tayinza kufuna byayagala mu UCDA byayagala mu ministry tayinza kubifunira mu UCDA si kyangu nnyo because you see lwaki omanyi si lwaki kati osanga ekitongole nga UCDA ku lwakyo kya accountinga to all other bodies of accountability ne ministry zikikola pakuga nti ministry y'ebyobulimi erina audit report era ejja neewuwo mu paaka ejja ne paaka ministry terina board ani alonda board ya UCDA ate jagenda mbingi minister answering to the president yalonda board but naye mu nkola y'ebintu buli ewali board ani approving a chairman ultimately no si president no chairman of the board is the president so but in practice manyi kati even kati gwe kyogendera ezo zonna argument twazisanze tinebo cheka mu UCDA era bana abayagala nti aziwe penalty waliwo era ne yagambe ti nebe yali luli ayagadde ziwa penalty tezali mu ministry era UCDA yaliwo yes kakati njawulo ki these arguments tuzibaddemu njawulo ki nga kiri muno nga kiri naki na wali kati best argument eri nti how easy is it for you wono sobola okubba omubi asobola okubba ekitegeeza sente ntereke mu kipapula mu emitwetwe neziri mu banka ziriwe nyangu okubba all money can be stolen. It's as simple as that logic. Esente zonna zisobola okubbibwa Peter kibazo sente newe waka osobola ziteka emitwetwe oba ogula abagaga kati buli omwe ayina safe ewe nebisumuluzo. The question is ziridawa we banazibira amangu so the question inebera bekibanga kiri mu ministry which is easier to take but question is feyafe eri ku big concern nti bobo kireka wano nga kibinge coffee ekyalina omukisa okupa certification y'okutunda emmwanyi nani akkiriza nti kati koonako batunde olwaleero UCDA yezina ompuliriza gagande ompuliriza teri mmwanyi egenda abazungu tebaawa certification kutunda emmwanyi tebagiwa kyagalanyi coffee UCDA yegina yekwako nti gwe genda otunde gwe genda otunde gwe genda otunde question eri nti bano abaagala oziwala omushana omu wawe wayanguyira nga n'okutya weekuli okwanna maddala gwe wogendere owali ente n'ozimbawo factory esinga obulungi ey'emmwanyi oba onoozijjawo nga teteriranye boda mpuliriza kasimbagano ne bannamawulire. This is about our people. Nkomawo ne abalala abali mu studio Radio Simba, John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana, Mwanga Chivumbi na Aisha Kabanda. Aisha kansuke ku kyamawu kakati kiri ekyamawu
nekyokufu nagambye tugobe mukyadde tukirireted yamwanyi kakati ekisookera obwakasobeza toyinza kuba cabinet minister ng'olina proposals zotanatwala mu cabinet ate n'ozisomola mu public. Is that unusual? Is that unusual? Ng'olina ebirowoozo ebikulu omuli ebyaffectinga presidency. Wachekinze minutes za cabinet zonna. No. Ye yatugambye nti nkitwala. Twala ekyo. No. Bino byentwala mu cabinet. Aba mu cabinet. Nkubulidde mu normal working of government. Tosobola cabinet bojetera obuzibu kati nga public debate yatandise dda pro or against cabinet netakola nebeera swayed by public. So that unusual statement kwewulira ani yamugambye akikole era yamugambye akikole ayagala ki? Because mu Uganda today buli government minister yenna, even every government agency zisavinga agendas. Mu 7 state kimwali okusigala ku life presidency in case baba afunye obuzibu mutabani wa musikira atya. Mutabani abivuddemu. No, please ruomushana ate banna Uganda batulimbye ekimanya ne president wala wakatambya kamenga ganti ku 75 omuntu aba yagwayo ddala wedde ku mpagala takyaso atotya ekinaga ntakyo opposinga era yagamba wano nti yewunya abaprotest. So ebyo obulimba ebadde script kubafugira eggwanga lino nti buli kiseera bawuddise kudisa bawuddise olete kino olete kiri. Nze my thinking kweye ensonga eryemu bweti timao asavinga agenda yakulaba nga Museveni asigala mu buyinza. Question eriwo kati busobozi ki abamuli okumpi ba dokita be be bamusaanyimu kulaba akyasobola okunoonya akalulu mu Uganda yonna. Waliwo ebifaananyi ebikwewuunyisa Peter. Ennaku zino by'omwegendeze nga ava mu mmotoka ng'oba alinya helicopter. Babanga mama waali babanga mama waali patatatambula ngendo nene nga tali mu helicopter abeera mu nnyonyi n'atuka waatuse n'atuka ku mukolo n'adda mu nnyonyi. Babanga mama waali basaabo akaki akasituulu akadaala basobole okutuuka ku maki ku madaala g'ennyonyi. Oluusi baba tali awo ono amanyi okuba nga adduka ng'Obama bw'ati atulageko amaanyi nti asobola. Yes, sebo nabadde wano n'esemu ne mugamba nali Namugongo ne bamuleetera akadaala kebongerezaako Mwanga Kivumba asobola okukola pressure ups 40 kebongerezaako naye mama ye yayitako ye kye yatulaga nti awo siwe njo okuyita yeeyongera eri n'alinnya eddaala kyenkana lya kitundu kya mita n'atulaga nti musajja w'amaanyi pressure ups 40. Example eziriwo ti musajja w'amaanyi Lulibe yali akyalina embavu yabalabagako nti abange embalaga bensobola okulinnya eddaala. Ebyo si bipya gwe waga wakulira Kenya. Nakulira wano sebo Jinja Kaloli boys babuuze mama Njina oba mulowooza mpeddemu buuza mama Njina kakati question esobola omuleetera yokka okwagala okugenda okwesubjectinga babaka ba parliament tibamulonde nga talina maanyi ye gasobola genda kunoonya kalulu. Ne waliwo n'ekirala linga oyo si Museveni gwe mmanyi. Waliwo n'ekirala abaagala okugamba nti tugende mu kkubo lya Isirairi. Okitegedde timulina president musobola n'omuwa emyaka 10 naye nga si yaddukanya gavumenti nga ddala addukanya gavumenti abeera prime minister abaalondeddwa parliament ekibiina kisinga ababaka abangi mu parliament. Nolwekyo mufune a father bagitati alinga nga wala abayira Iran eyina ayatollah
Ayatollah si yaddukanya ki government ya Iran kama chairman wa board ya Iran Salawo nani anesimba ona atesimba okubalo ba Medina jani nabavaako boze singo kwa satanic nti ate mugenda mwelyo ono tumutaninga into na Ayatollah okay tumutaninga into na Ayatollah manja ngala kutegeka icha Ayatollah kira satanic kimenyera kutegeka omukuru engeri ja experience bichi father of the nation tumufule Ayatollah betumala omufula Ayatollah tutekewo abaddukanya government abayine embavu by the way proposal yo bebatuna mu citizens compact baga nti kimu kukiretera African countries citizens zikimanyi ne Bungereza wadde kiri ceremonial obuyinza obugaba government n'obuyinza buli wa queen wa king ensi nyingi nga Japan muwangawuzi kabala tebannateesa muwangawuzi kabuzi balowooza nti tugende kuba eryo n'olwekyo tufuneyo family enangira nga yo buli kiseera ng'ey'Abasuudi omanyi obulangira bw'Essuudi batondawo butonde tufuneyo family enangira ampuliriza agasimbagane ne bannamawulire ne mupakasa Aisha Kabanda katanjogere kuki abo tuyinira kubanga ne mwanyi wazirese na bino nobireeta kankole summary ku kintu kya mwanga kyasandikiddeko nti mwanga fundamentally atuwadde ensonga bbiri eriyaga nti Mwanga in effect yalidinze opposition kugenda kufuna platform kwogera n'abantu which I find reasonable in terms of politics era platform tubaye tugirina maybe not naye onalesa example nungi tubono yageso obojoli nagamba nti Kakande oli wa New Vision kumaka New Vision ganti New Vision yawumula egenda cooperating ira eveyeyo egenda cooperating ira once wa Ministry of Information. Would you expect the same service from the organization? Kakati nakino bwe kifaanana abalimi b'emmwanyi nga balowooza nti bodire ekitongole n'okiteeka wansi wa ministry ekitongole kibadde kirowooleza ekintu kibalooza nti kya mugaso nnyo gye bali kibadde kisobola kufuna budde bwe bumu ne resource allocation teba yeemu kubanga wakati awo ministry balina okuyiiya butabe surviving mu resource envelope. But Aisha, just a second there. Ministry efuna allocation mu budget. Right? Towards its activities. Aba UCDA sente zaabwe baze kufuna batya. Because their license money and all the other monies are collected directly by URA. Era nabo bafuna allocation. Nabo Ramanzani bwafuna challenge in resources. Nabo aba releasingira musala nga bwe ya releasingira ebitongole ebirala. Echenjawulo Peter ekiriwo. Kankubuuze lwaki President Museveni organization zalowooza nti ziri nkulu nnyo gyali zayagala zibeere saved nga eruwa lwaki recently twatalewo n'ekitongole ekipya eky'amafuta bagiwadde ne kampani empya ekole ku mafuta why lwaki ebyalowooza nti bikulu nnyo gyali ayagala byetengerere ng'abantu balowooza nti bikulu gye bali tayagala byetengerere? Simple question. Era ekyo tukiveeko tugende ku mao ko budde ndabo sigaza butono sinaba kumanya President Museveni kyatanaba kukola ku dibaga ku mubebe byaleeta kubanga democracy yali nkulu nnyo ngajja abantu okuba n'obuyinza beesalirewo ku nsonga ezibakwatako era amaanyi ge yateekamu ng'alwanyisa Buganda we yasabira ennyo ebyayo nzijukira olunaku lumu yakuba n'emmeeza n'asituka nawo n'aga nti over my dead body bikasobola kubeera nga tubeera ne monarchy in Uganda ngaga nti abantu obuyinza beesalirewo. Kyewuunyisa nti wansi wa mikono gye omuntu wayagalira okutwala obuyinza bw'abantu. Prime Museveni aze yeeganagana ebintu nakino ekyaliwo juzi gikwateko togikwatako kujjawo constitutional amendment magezi bwe yali akitandika oba Anita yatandika nedda Anite yatandika kyakujjawo kisanja n'agenda afukamira ekyankwanzi n'agamba ebyo yali tooko y'abaana bato
magezi we yali atandika yagamba that was an idle talk. Those are rumors, that's an idle talk. Bigenda okuvaayo nga jeyo ne mamba zetoloza parliament n'abaka parliament bakubiddwa emigo n'abalala bamenya nakati banaku recovering. Kakati Mao story gyakitandisemu. This is how they've all started. Byonna bizekyusa ssemateeka bize bitandika bwe kityo. Ate abantu tebeerabira nti ekyo ekibooziboozi kibaddewo okuva mu parliament ewedde. Okujjako ndowooza yabalamu bubazi n'agamba nti tukirindeko. Actually, it was meant to be a trade-off nakati temwewuunya. It was meant to be a trade-off wakati we n'ababaka ba parliament. Naye nga niwe natubikuwa. Ffenna ffe tusimbula emyaka 7. Tugende tuli akafo omukuto tekaluluma. Bana tuvuma naffe twebeereddemu. So Mao okulembera kino kibadde kibale okuva ttaamu ewedde nga bakiruka mpola ffe okuva twayingira parliament tuwulira nti it is coming nga ne Mao tanaba nakukola ndagaano na Museveni kijja kadde just got someone gwe balowooza nti ono bw'anaaba yakitunda tujja kufuna otukikola ki we tukitundira, but it's been a talk that has been there y'okwagala okujja obuyinza bw'abantu kubanga President Museveni byombi liri by the way oba ye oba mutabani we. President Museveni takyalina maanyi genda kunoonya kalulu juzi covid yamuyamba n'abeeraawo n'atulanga oluusi ku ntimbe akalulu n'akanoonyeza ku internet naye kabeere mutabani we ne mutabani we talina kukkiriza nti singa agenda mu kalulu ne bamusubjectinga ku maanyi g'abantu population yenna esobola okumuwa so balowooza nekisinga okubeera ekyakumanipulating as parliament. Batono electoral college baagala ssente bawe ssente ofune kyoyagala so wetulaga ante ntya Haruna tasobola kuyita waawo mangu nnyo mukulu kibazo ebintu ekisookaako bimu ku bintu ebize bitutawaanye nnyo buli kaseera ye President Museveni yennyini eri abantyankalanya abambuuza Coffee Chain eri omusajja anyiize ennyo okuwulira nti emmwanyi ekola ssente si kapso si zino ze bamaze okusiba mu kipapula wabula mpeke haka nti naye babadde batugamba bulijjo nti tukole factory ezikola kakati njagala kubyonona twatambula ne Romshan ono ajjukira ne tutambula ewange awakani na kapso za kaawa bazindeetedde okuva South Africa naye abazungu abakola ebyuma ebinywa kapso ebiteekebwamu kapso agikola nga buli kyuma kapso egendamu ye kakati omusajja yandeetedde kapso nungi mpeke za kaawa naye nga siina wenziteeka ng'ekyuma kyennina ekyuma kyennina kya Nespresso kikozesa kapso ya Nespresso kitegeeza nti Uganda sisandukulo gye balekana kitegeeza nti Uganda bw'oba onookola kapso ezo olina n'okutandika okumanufacturinga ebyuma ebibyo obitambuze but the whole value chain of coffee is a restricted value chain. The biggest entry point for the value chain ya coffee is still the coffee bean and the roasted coffee bean. Coffee mu kapiso bateka moja basekula beans ene mwanyi gye basekula gye bamaze okusiika ne bagiteeka mu kantu akalinga kapiso oba kwe oyogera coffee kapiso baja toyina ngeri gye basobola okukikunyonyola n'okitegeera nga mpozi okirabyeko tewali era eri emmwanyi gye basekula ne yes bagiteekamu omanyi okumanya coffee beans zifuna zibale mu ngeri ya bulijjo nze ndi muli wamwanyi zino ezaffe ez'amatu zino bwobaamu emmwanyi between 3 and 5 ogisumula mulamu amanyezi 3 oli muli wamwanyi nzirya siringi 5 emmwanyi 3 kukuba kafaananyi emmwanyi 3 between 3 and 5 bamanya okutekamu embisi lwaki oli emmwanyi lwakubula sente bamanya okutekamu embisi naye mukulu kibazo omanyi oluusi president waffe agenda oba n'aba misinformed nze nagenda ne Kanabyona China era ntegedde oddayo manyi ne jjajjange yalina emyaka we yatuuka nga bw'atuyimiza buli lwagira addayo e Mogadishu twayitira mu UCDA ne tuba brief olwo Uganda
egambye nti ekoze project ne kampuni ya China ng'erina n'omudaala e China okwagazisa aba China okunywa emmwanyi. President Era mukwano gwange omu yagwiramu. President ng'alina endowooza nti kofi e China avuganya n'amajaani. Tugenda okutuuka e China nga nti kofi tavuganya n'amajaani. Amajaani gali mu musaayi ga mu China. Ate sigana agamaga kebicho. Sigana kyekyennyini. Kofi nti avuganya na Coca-Cola ne bivege bifaanana ng'ezo. Kalinga nti kati omukulu ntamanyi ekintu ekyo. Ekyokubiri nabiga nti wano okuyingizawo kofi. Apparently aba China balima omusolo balima kofi. Mu kiseera ekyo nga China erina omusolo 40% import duty kukaawa. Era omusajja Munnayuganda n'atugamba oyo yennyini ali mu kampuni yennyini egezako n'atugamba bwe mbanga ndi private exporter e Uganda ow'emmwanyi tewali nsonga bakisitwala mu European Union oba Japan. John nga tuddayo wakanaabyo ekisooka nti when the elite grow beelite gye bakoma okweyongera waggulu ekisooka bakola bino bibiri wammanga abawerako bayiga okunywa kaawa but bwe bamala omuyiga ate abafuuse fine elite baagala kunywa mpeke za mwanyi freshly brewed gwebaga nti amukolera awo kati abo be basinga okugula kaawa abo tebagula instant akikunyoro kitegeere waliwo enseenene kuzikwata nga zikyalinamu ozikalanga n'ofuna kali akawo naate waliwo n'enseenene ziri preserved by boiling them kati nazo ozisiika naye bibeera biseenene kati ayinamu ayaziri z'endya gye tulaga nti ffe benefiti yaffe esinga obulungi. By the way, until recently one of the biggest exporters of Uganda's coffee was Egypt. Kubanga Egypt ayina endagaano n'ensi ezikola mu global trade. Yebwe omuguza e China tebagenda mujjako anaku 10 kubanga China ayina byayagala Egypt. Kati mu global trade byampankuwe gwenkendereza omusolo ku kino nkuwe kino nzikiriza ntunde kino kati ffe tulina kunoonya gwe tuguza tufune markup yaffe entuufu okutuusa lwe tulituuka wali. Tulina no president wa China bw'anaagenda tujja kukyaza former president tukoye naye endagaano nga bwe twakoze Nigeria n'Obasanjo. Kanabi I don't know whether gukendera across the board. Nako this story ya dema with the latest. Nti Vietnam timunadikira mulibe mwanyi kubanga Vietnam ate mwanyi zivuddeko. Edima bila bya China ebikenda simanyi babiyitira mu. Yeah, but you can't worry. Mwanga kyayogedde with the global population growing abantu bakyanywa emmwanyi. Brazil wadde bakyalaga nti embeera tennatereera ne season eddako mu 2025 tebasuubira n'awalala so ebyo bikyaliwo mwanyi terimba ijja kubeera wabula daffe tunokubeera abeegendereza. John muleke Kanabi ateese okudugwayo okuwangala kulungi kubanga kuliisa eddiba emmese ku ddiba ya kapa kubanga mu kusoma political economy twaga nti abazungu batukola bubi kubanga batulimisa emmwanyi ng'ate tetuzinywa tetunywa kaawa be bamunywa. Tulina okwegendereza nti weewaawo tupromotinga okulima emmwanyi tulina okuba abeegendereza obutalowoozesa nsi yaffe nti emmwanyi y'entandikwa y'enkomerero babe n'ebirala bakola ebivaamu kubanga emmwanyi zemwogera myaka 5-6 price ejja ggwa etuuke ku 0. Peini yange John leka Kanabi ateese omanyi peini yange ya capsule ndabika sigisharinga bwomu eriyo mulala +44 abeerawa
alajaje agame waye toliweka nange nziina wano bazireeta kapuso ziri mu garaji muzisumulule mukunkumule kajanja kati pite ekimuguza kapiso ngemwanyiziba wano agende ebudduba kuwe osikule ni wane nebulemezi kani abiteesa va mu kapuso naye mukulu kibazo nate ntandika ku nsonga gye twabaddeko gwe buuza kakande yanywa kawa wa kapuso bate yamwagala okusoomoozebwa kwe tubadde nako ng'eggwanga kyekizibu kya pulezidenti yennyini nti azze oba bakuyita kuguumaaza kuba twamutandika ne kakando ono ne ba Aisha ne babeerayo bali omushana nabo ne babeerayo ffenna nga buli kaseera atuwa that hope nti tugenda wa kubanga emyaka lwomushana we yamuweerereza nga amaanyi gaalina n'enjogera gyaga nti mwe mulemesa pulezidenti naye olwaleero ayinamu enjawulo mwannyinaze wano mukyala wange wano naye we yabeererayo nga muntu olaba naye nga essuubi eri alikola ki anti eri ku kyoto ku CBS oyo nga bweyogera ku muzeeyi oyo kakati ffenna tugenda mpolampola netutuula wano naye n'alokoka buli omu atuuka ekiseera n'akola ki n'amulaba kakati ne wanera we tuli Besigye Mbabazi bonna ne tujja nga tukola ki kakati abamu batuuka ekitanaga nti kuno tekukyali kuguumaaza nze kannyingirire ddala nga naye bwaguumaaza nange nguumaaza nange muguumaaza kati njagala okulowooza nti mawe oba oli awo naye yagwa mu muteeko ogwo owoga nti owange bino biganye nange kanfuuka ekyali bw'ofunawo kyokunyuula kunyuula okole ki naye ate ensobi gyakozeemu nti bamukozesezza naye kiguumaaza eyo mu mambuka kubanga abantu abamu balina n'essuubi nti wayi tomanya muzeeyise bwe bwagira bw'ati mawe ayinza okikwata akola ki akwatawo singa otunulira lw'omukyana bwakutunuulidde era mawe abakubaawo singa security ye eri compromise kati awo njagala tusooke bw'ogambye nti mawe ayinza okukwata mu lw'omukyana n'agira n'ati omutwe kaakati tunuulira muyiziwo Jessica sebo bw'aba agenda eri ewaabwe wabeera wagazi ne batunula naye ekibazo yamusomesaako ekibazo yamusomesa naye eyo nga tuvuddeyo balooya balina ekintu kye batera okwogera bw'oba olina ekintu ky'oleeta bakozesa luzungu what is that social pressing need kikennyo ekyo ekyamakulu ennyo ekyo kyogezaako okubanga oyagala okikoleko kati kyetwebuuza mu demokrasi waffe ono ow'ekimmemmette oba ow'ekiguumaaza kuba twatandikira mu ssemateeka ne tumukola ffenna ne tukkaanya bikatono nnyo nabadde kitalya weekend ekyo kyoyogera abaana ne bakimbuuza nanenze kukyalya abaana ffe bebasiba abaana ne baŋŋamba mbadde simanyi nti abaana bali up to date amawulire bagalaba gonna buli kimu live ne bagamba mawe bwofuna akadde mutubuulize enkyekakyeka gyaleeta kati bwe tunaagendanga mu bulu tebaatusibenga kubanga aleeta kuba bw'ogamba nti mu mbeera eno gye tubaddemu tubadde tubeera mu bululu ate okugenda mu bululu balina okusooka ne babafulumya ebyo babitugambye oba balooka bafulumya kati wande bagambye tebadda mu kigurupu kyammwe bajja kubasiba mawe aleeta nkyukakyuka za byakulonda kati abaana baga nti ekisooka kya byonna ffe bakwata ebyokulonda tukyali munda ekyokubiri enkyukakyuka y'ebyokulonda libadde batukwata kakati amateeka ge galeeta tebeeyo kukwata bawakanya onali mu buyinza and their question is valid kubanga bw'oba oleeta enkyukakyuka nti abange bwe tugenza okulaba nga mbwe twetooloola mu kalulu kano bapulezidenti abesimbyewo bakubwa nnyo basiga babeera batawaanyizibwa poliisi ebeera n'emirimu mingi ebyo katubijjeyo tubizze ku levo ya paalamenti
mu president babayisha bwe baba bayiseemu eyo bajje bakole ki abantu mubajjeeko badeni eyo ekyo n'ogamba nti kale oba oli awo kyakola ki kyakyusa naye bagambe basome ebife Pakistan kubanga tebalonda president mutereevu yenkole naye abandi abali mu makomera naye yali prime minister ali mu komera anti kyekyo kyetubuuza nti kiki ekyennyo kyetugezaako ku adresi tuddeyo emabega eno prosesi yo gye tuyiseemu kiki ekiremye kyetugamba nti kino kyekitutuusizza wano mu birowoozo bino sinnaba kulaba ku background kubanga bano balwa omushana kino tebakitunuulira ne kino tebakiraba era mugenzi okulaba nti balwa omushana abaaliwa erw'enshama mu bizibu bye baleeta ne lw'omushana bamuleeta e Kampala ate nga yandibadde asigalayo wa erw'enshama the option of going to Congo singa ndi Kinshasa alete munkaga kanga okuba nga munteekateeka eyo wandisigaddeeyo n'otafuuka ki kizibu nti ebyo byetuomushana kizibu okwadressinga nti ne zino ensobi tuzikoze olw'enkola eno gye tukoze eki gye tubadde naye nze nga ebyo byonna tonnaba kubindaga nga biringa endagaano gye baakola ne munne etamanyiddwa kiki kyerimu kubanga buli omu naayimba endagaano naye ekibazo togirabangako n'ab'ekibiina tebagimanyi obweraliikirivu bwe nafunye mawa ayinza okuba nga teyasaba kusoma mu yooli kati nga kopi gyayina n'oli gyayina zanjawulo kubanga ne bwaba ayina information talking about ndagaano parliament ng'eteekawo pressure eyagala kulaba ndagaano gavumenti gye yasayinenga ku mafuta teekawo pressure y'amaanyi kakati ne babako kye balayinga on table kati juzi tuba mu komituga nti abage muleete endagaano bagilayinga on table kakera kati banemba boolire endagaano gye balayinga on table zaali blank papers talking about ndagaano gasimbagana mawulire kana biwunzi kangende wa Romshana ebyange byebyo njagala kumanya kiki ekyo kyali Romshana omanyi bwe tubituula eno mawulire gye tutuula eriyo munnayuganda omu namukyaza nnyo enfunda eziwerako kati omulundi ogumu baali bamukyalenjinga ku mpapula ez'enjawulo najja n'akafayiro kati nga tuli ku TV yagiranga ati nkibazo olwo olupapula si luulwo si lwerwo n'agira ati n'akyusa n'akulaga ng'olupapula lwakulaga luli blank complete kagoddamu ki kati nga gwosirika najjayo olulala kankubulire mbu mu modern technology eriyo epeni gyowandiisa ebigambo ne bakuwa endagaano ng'ebigambo kwebiri n'ogiteeka mu fayiro yo ogenda okugijjayo ng'eri blank. I don't know. Nabisomanga mu spy literature simanyi nti oba byali bituufu ddala. Uno kanabi yali kafulu mu printing. Kakati mututese ebiriwo. Ekyo kitegeeza ebyo tebiriwo. Leka kumbyetera bibazo. Charles Romshana. Mwana ko yabikola. Sija kumwogera. Charles Romshana. Mukulu kibazo. Atali ne Museveni. Wetaago relax. Wetaaga obudde wetaaga etteeka mu budde okulondesa akalulu. Kakati bw'oba wakukyusa constitution then okyuse n'etteeka ly'okulonda tulina obudde obumala tosobola okubikyusa nga bwagamba then electoral commission erondese nga constitution weeragira because ebimu ng'ekyemyaka 5 kirina n'obudde bwakyo ate okukikyusa weetaaga referendum. So is it therefore feasible? Mo byaleeta biri feasible nti obudde bwe buli twetaaga kukirowoozaako. Ekyokubiri culture ya Mukulu Museveni
nti etteeka ne bwera banga lyakujja liba terina okujja mu kokasi believe eri mu kabineti yaabwe liba lirina okujja mu kokasi nga mawa alina okuleeta ekiteeso ekyo mu kokasi eyo teraba kutuuka level but let me address one issue bano ba Aisha Kabanda abakingizanyo wano mu Buganda oba mwabaki Mukulu Museveni takyalina maanyi no obuyinza bwa Mukulu Museveni tebuli ku physical strength ye obuyinza bwa Mukulu Museveni it is a system, it is the NRA system mundu oba ina physical energy oba tajina as long as the other system nga kweringa ina amanyi ate nga muli banafu nnyo engeri gye muli temera kye mugenda kukola ki temera kye mugenda okukola. Bank of Uganda, yes. Do we have someone who qualifies? Ngatona bakuyomba nti kwakitana kulonda yera bido kunonya governor Bank of Uganda mpayo machukumi abali qualify mu abarunywa nga qualify nga muli kimwe buze bwali bwa Muslim the poverty professor wali nwagaba ta qualify nga ando ngambe professor wa wavu so barunywa ta qualify nga mu qualifications za Romission nebo yogera ku nwagaba professor of poverty musinguzi what so no ne aliko minister of kakati the Suluma what naita qualifying gwegendo buzuri yano atunulire mu kaya wona ti wana akulabika wako yakonga qualification is ava mukazuchi yakonga qualification is oli ziringa ndagano ya maune msakati mumule the national resistance army bwena afuna qualifying ija kumuwa now kuchomwanye nkuli kibazo nayo badde nyo diplomatic ku mikwano jo bana bali mu kutembe balo kigambo kyetero ku kigambo kyo Buganda okutembeta abali mu kutembeta Buganda marking time kuzunga because isi ogenda mu population ku issue y'omwanyi ya livelihood y'abantu you know gena ne issue you need to go with an issue and two population issue yewe na agitegeera then yambiki what is going to be the contribution of that population no ngamba nankani ono agenze ku kyamwanyi mwanga kivumbi kala gambe special purpose vehicle jaita UCD nkwade teka lyayo awo nayo wakade tujja kuligenda mu wachogeddeko teka lya Mukulu Museveni abatuula ku UCD but kyetulina okutunulira ekikulu erina buyinza ki UCD ejo gyolaba erina representative from ministry responsible representative from coffee farmers processors exporters roasters national narrow Ministry of Finance so you can even have majority on rosters so kakati yes so kat question mwanga kivumi kyande badasokera ku population yande bade composition of UCDA ntubo mulimu omwanyi mu UCDA oyinamu because eteka lyomwanyi liwadde obuyinza bungi nnyo ku UCDA it can register you, it can even deregister you nti mu mwanyi omwo mu kitongole ekyo muyina mu eddoboozi ekyo kimu ekyokubiri but you see I've seen bameka what they were to ministry it is a walking stick for the president then as message would say but nukulu kibazo the larger issue eri ku UCDA is that it has power to tax butunulire teke eyo area UCDA they can levy they can levy up to 2% of the value of coffee for export. Yes, so if bobanga ogenda ku exporting omwanya gwa $1 million akirizibwa kutekako 1%, 1.5, 1.8 up to 2 bamuwa ceiling. So you know buyinza obusalawo percentage kyakola ki percentage jakutekako so in other words you know buyinza of Uganda revenue
authority singa ntobadonga nti mugamba abalimi b'omwanyi but by the way wano tetufuna munnyo because coffee is the only product which is the only agricultural produce which attracts tax because endala agricultural products tebazijjako omusolo. It's government policy but omwanyi bagujjako omusolo on export. So kati awusiyonga amanti no now let's lobe or to let political pressure ogo musolo bagujjeo, maybe it would make sense, but now you have gone to campaign for UCDA. Na UCDA je mugezo campaign ate mujimanyi because you don't know it, because if I can really singa abasajja abo balinga be waffe abera ne migo yabasarawoninga ne bababuza cheyunesenyoga nti okukyusa ennonda ya president wali katono nnyo okuddayo tekyetaaga referendum, tekyali mu bintu bye twasibira mu referendum, kyali entrenched. Kanabi kakebere kyeyunenga kanabi bwakebera ekyokubiri kanabi kyobonkeberera mao mu bimu ku bya proposing mulimu proportional representation. Honorable Namboza abadde complaining nti ng'omuwuliriza wammwe nnambeemu leero munyiivu nnyo nti temwewa budde musekera mu programu ensonga ey'amaanyi egenda maaso ne musekawo nti Charles maliriza I was addressing you so kati nyono kukiddamu 2 1 nti bano abagenze mu kyalo singa bo mu kyalo bababuuza bana bali mu UCDA I bet more than 50% of these MPs tabamanyi because they are not dealing with individuals. No. But dealing na concept ya institution. Power. I think chageza ho taleta. Issue jaleta. Ntine UCDA dibabanirira. Abaji controllinga sibe ababe abalimi b'emwanyi. Ntinabo umukururi kabwejungira ndowooza sinakyo si kirungi nnyo. By the way etteeka lya UCDA liriwo kati baliisa mu lutalo waliwo opposition y'amaanyi nnyo and they lost no they even lost on that. Tebagenda mu population ku tteeka ly'omwanyi which is a draconian law. It's a bad law. Yes awo tebagenda mu kyalo bajja wano ne beebaka kakati tebagenze mu kyalo okulwanirira etteeka eryo. You see because they are on the actually I can argue nti mukulu Museveni yabatunuulidde n'ayagala bawagire UCDA ye najja ng'agiwakanya because abamanyi they are automatic, they are like robots nti ye bw'aleeta ekintu bajja kukirwanyisa and you now then katono Peter tetuli fair ku arguments za Honorable Muwanga chairperson wa kakiiko ka Buganda. Njagala government there are no issues in the ministry because that's his point. Government you see eteri mu ba angels era ina ebizibu byayera tubimanyi but worry yaffe product ngebezezaawo abantu abasingako obungi abali mu agriculture sector betumanyi nti bangi nnyo more than 70% abantu bali mu agriculture abasinga obungi bali mu mwanyi product ebezezaawo ekyo kyasi kituufu abasinga obungi abali mu agriculture tebalima mmwanyi gamba nti abantu bangi abalima emmwanyi bayinza okuba tebalima mmwanyi bonna naye nga emmwanyi is a major product crop getulima e Uganda. Yes, that one is right. East Central bantu balima mmwanyi kati issue yaffe egamba nti mu ministry why you want to take coffee gyo okutwala ekirime kyaffe eriyo ebizibu byayo bye tutunuulidde nga bingi biremeddwa ministry okukolako. Akuwadde examples ebyokubizibu ebiri mu ministry agati we are more worried eyo fazaaliko wano. That's the point he's making. Tagamba nti abali mu ministry mu UCDA balungi nnyo era Museveni simanyi biki. That's not the point he's making. He's saying there are more issues in the ministry. Lwaki tweteeka product tugitwala eri kati muga nti after 3 years because Museveni is saying no mpulidde bye mugamba let us give it 3 years. In fact tutereeze eri gye tulaba issue gye bagamba esingako obukulu yakusasula mabanja. Issue ya Museveni yali nti UCDA erina endagaano n'abagibanja abana abantu abasapplyinga emmwanyi
government emaze banga tekola kitebasasula kale nti twewe time tumale okubasasula fine otunulida babanja is it the only issue ebiri mu ministry yes, no, today and tomorrow. No, we are saying 3 years is not sufficient time. Position ya caucus yenalem. Ya 3 years. Yes. Anti ye Aisha agamba 3 years is not enough time. Yes. Agamba no time. Now they have gone to the peasant in the village. Basabe more time. If they are saying, you see, the Omani is not a Buganda issue. True. Coffee is not a Buganda issue. True. Yeah, I'm not very sure, by the way. The woman saying I know Gulima. Nae is part of. No, it's yes. So Bobanga Oyagala quadracing is the young one. Make the issue national. So singo gambye nti mwatulako because by the Mukurichibazo there is no record there agantu bano no kutula batula. Have a debate within the caucus. But the caucus is not opposed. Just 1 second. Peter, Linda Kokatu. Why are you on the fence? Who has said an argument in Buganda is a Buganda issue? Does it take away the fact that everybody does in Buganda? It is not a Buganda issue, but we are leaders in Buganda, okay? And our point is... And your people grow coffee. And your people grow coffee. We have a national issue. Shouldn't we talk about it? So our point has been... They give you time to debate. No. So why don't I... But you're only criticizing. You're not even critiquing. You see... He wasn't criticizing. You see, Mukulu Chibazo, Buganda... Parliament, the caucus ya Buganda yababaka abava mu Buganda je bayita Buganda Parliamentary Caucus sibuli issues by the way zikwatane ku Buganda bari tegena peasants bari tegena population katukoze byogenda bari twagenda bari tegena population katabase abasekate basinga. Now you have gone to population mukuru kibaza abalese to audit you since mbalese to audit you and I'm saying issue kije mutwara and watch tunulira temwina issue je mukolaki temwina issue je gogama kibaina issue now nabadi nkulaba wano ku face kimukuru kibazo nawo nabadi wano nkulaba ku face nga batunulira ngo bawulireza nga biganye. So the Checho government there is a lot of by this also incorrect kubera nga mubulira population mukuru Museveni isente z'omwanye agenda kuziryawo temujja kufuna sente zivamu sente nyingi nyo kati kyotegeeza nsinga abadde Aisha Kabanda temwandu wakanyiza to rationalize. You see oli agamba I want to rationalize my government namwe nga bije mwasalamu okugula ebizimbe nti mwalowooza ekisingayo kugula bizimbe bya headquarter na kuteekawo school amasomero n'ebirala naye agamba nze government running I want to rationalize it. Katugwegendo nonyo buyinza mu population ojora bengeri jo run ya government yo whether buli kitongole kirabira ne kirabira ne commission ampuliriza gasimba ganene bana mawulire kana biwabadde na assignment article gamba 103 adult suffrage kwetulondera naye sinakulaba obanga oba yali entrenched mu 103 naye nga constitution yegamba fenna ababa bewandiisiza ampuliriza bwe tunadda omulundi omulala ndoozo oba Monday tujja kuddayo tu discussing Democratic Party nzijukira omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere ng'annyonnyola ng'aga nti yali ayagala ensi eya proportional representation ng'ekibiina kikola list nekigamba nti bwe tuliweza ababaka bwe tuliweza ebitundu 20 ku buli 100 bana abasoose waggulu be baligenda mu parliament bwe tuliweza 10 ku 100 bano nga kati ekibiina kironda ababaka ne kibategeka mu list. By the way, say heart of it. Proportional representation etegeeza nti buli kibiina obululu bwe kifuna mukkaanya nti ekibiina bwe kiweza 5% of the total vote kiri entitled kuba member parliament 5%.